Ezaali municipalities mu July 2021 byatandika okukola ng'ebibuga okugatta ku Kampala. Muno mulimu Arua, Gulu, Soroti, Mbarara, Jinja, Mbale, Masaka, Hoima, Fort Portal ne Lira. Ministry eya gavumenti ez'ebitundu yassaawo emitendera kubasinziira okusuumusa ebadde municipality. Ekibuga kikulemberwa meya wabula ku ntegeka ya Kampala kirina olukiiko olw'ebyekikugu olukulemberwa executive director olwetengeredde ku bibuga ebirala si bwe kiri. Fort Portal basinziira ku byabulambuzi ebiri mu kitundu, Hoima ku mafuta ate Jinja ku makolero n'ensonga endala okusinziira ku bibuga. Ebibuga ebiyisiddwa bikakasibwa paliamenti era ne baweebwa abakugu okubiddukanya nga be ba town clerks. Basinziira ku bungi bw'abantu abali mu municipality okuva ku 3,000 okutuuka ku 5,000 n'okusukkawo, wabula nga bannyikiza nnyo eky'abantu 5,000 okudda waggulu. Ebitundu ebyetoolodde we bawadde ekibuga bigattibwa ne bifuulibwa divisions. Batunuulira ekibuga nga kiba ku bugazi bwa kilomita 5 ku 100 n'okusingawo, era wadde oyagala oba toyagala kasitoba mu buwanvu obwo oba mu kibuga. Ekitondesaawo ekibuga kwe kutuusa obuweereza eri abantu mu budde nga muno omulimu obujjanjabi, ebyenjigiriza n'ebirala. Batunuulira ekitundu eky'ekibuga nga kirina okuba nga kikulaakulana ate nga kirina entegeka ey'olamu kasasiro. Balina okuba nga bazze bakola bulungi mu kukuŋŋaanya emisolo ku ddala lya municipality. Ekibuga kitegeeza n'abakirimu nti balina okuwa emisolo. Mu Kampala okugeza, omusolo gw'abakoleramu bizinensi gusasulwa mu Uganda Revenue Authority nga bayita ku bitebe bya division, era buli bizinensi erina okuba nga mpandiise. Kampala yategeka ng'omusolo ogusookerwako gwa shillings 21,000 omwaka kubagatta shillings 5,000 egya local service taxi nga zino ziweebwayo ku division okukola emirimu egisasulwa buli alina abakozi bakozesa. Ku business ozigatta ku license, wabula ku kampuni ennene bazisala ku bakozi ne baziweereza ku divisions. License eba ya mwaka, wabula abalina business ennene basukka ku ssente ezigerekebwa okugeza mu Kampala. Mu kibuga obusuubuzi bulina kukolebwa mu bifo ebitegeke, ekitegeeza nti butale si mu nguudo okuggyako gye balina entegeka eziggala ezimu ku nguudo abantu bakolerewo. Ekibuga kirina okuba n'entegeka ey'ebyenkulaakulana kye bayita master plan. Kirina okuba n'amakubo era abaganyulwa mu ntegeka ya Uganda Support to Municipal Infrastructure Development USMED bafuna ebibuga mu bwangu abasinga. Kirina okuba n'ebifo we kigaziyirira ng'amakubo mategeke bulungi ate nga kirina n'abazikizaawo omuliro. Awalala gye basaba ebibuga kuliko Entebbe, Nakasongola, Moroto, Kabale ne Wakiso, naye nga bino tebinakakasibwa. Okusolooza omusolo oguwera mu bulambulukufu gwonna gusookera mu Consolidated Fund. Baamalawo ebyali mu gavumenti ez'ebitundu okuba ne akawunti zaazo ogutaatuukanga. Ebibuga mu kiseera kino birambika abantu bwe balina okukoleramu era eggulu Fort Portal n'awalala babagobye ababadde awakyamu. Oda tufosinga abantu bakutundira ebitu pavements na musanje nyikalira niko bitu kurara ngusahe ni bita ni batugambira bakatugambira balaza ngu kutandika na kiro kinu kungwe 2016 mwino kutegura ebyani ni mugere naye era ekiragiro ekyo tujja kuba tugenda mu maaso n'okukigondera paka omulamuzi w'anaaba amaze okuwuliriza ensonga zaffe era bw'anaazuula nti ndowooza ffe batuufu then ajja kujjawo ekiwandiiko ekyo tugende mu maaso n'ekyo tekitataaganya bifo birala byonna bye tukoleramu operations. Bw'oba mu kibuga
kitegeeza okugoberera amateeka gaakyo kuba y'entegeka eyakkiriziganyizibwako.